Equity Bank nga January 19 2011 jujukira Equity Bank ojimanyi nga 19 January 2011 yawa Nabila ne Bawe milioni 2.5 5 mzijukira ezo tebasasulanga tebakola ki tebasasula DFC yunewereza Nabila notice nge manya Sempala nge mugamba Nabila akkiriza oku mortgage wa property ne assets tubitwale ebiri ku facility B 273 plot number 5 katuuso obuziga byonna ebyomunju Nabila yakkiriza babikole ki babitwale tebakomye naawo Nabila gwe mwali mutuletedde ku bwa meya yali ayagala kuyitamu kati akwate sente za State Council azitwale ne Sempala family eyo falukuwulira Nabila nasinga emmotoka ye Land Cruiser jujukira number plate UAH 063S milioni 2 mwezi mutano oyo gwe mwali mulese era wonna nga waliwo okukaya okusingagana plate y'ennyumba kwe bali gye bawa bali omuleba bawe sente erikata abaloni aba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizza mwenna abatulaba amanya nze Sakozi Faro. Kasola ba background yen tegera butegezi ndi wa jaja ichuli yajanai Kingkong worldwide number 1. Ekyo kyo twakikakasiza eggwanga ndiki oluvannyuma lw'okusumulula ebirabo wiiki namba okakasa yes ndabye cracks wane nkutidde ekiri wali mwali najja neemu naye maama fe abayina engatte nyingi yes abantu banjagadde aton crossboard n'abanuupu bennyini yes bampuliriza banjagala mbabuulira ebituufu okay channel report by Sozo Property Consultant bagamba obalina byonna ebyawaka ebya Jimmy version ng'obikooye mwanatu tokola nsobi ba whatsappingeko kati sawa zino tuli part by Chama Kutwa design zino zoraba yaziteekamu Faruku tuwoma design zino Chama Kutwa engoye zino sebo Faruku nazeera nenda aba price eza zino zetulimu oyina kuba na 95 buli lugoye zesabi nonyereza za kutunga piece ku piece kigamba bannange tuyina okwebaza mukama twebaliza ddala mukama edduuko kera ndiga katukwambaze nga zetukwambaza zotwala va kubazizaayo zino tuzitwalira ddala era nga oba otwambaza Chama Kutwa Chama Kutwa esangibwawo ku 321 ku Span House near Workers House Communication House NSSF awa mukatundu awo bila bukubizi Fiona walinyo aberenga akukolako ngenda ba masa ngenda ba namba ya Fiona owa Chama Kutwa muberenga mukolaki oba Patricia muberenga mukwatagana naye isima njagala temeteme week erimu ebintu bingi muganda wange byepulira bibadde bitambula Nabila bamufulumye ennyumba mwali mutuletedde meyo mwali mwagala kuyitira kuleeta abayayi mu bafuuke meya kati senga yabbe sente za bulidde bizonto nabyo bigamba nti tebalina kye bagamba abo baswadde mbantu ku TV baswaliddeko bintu bingi Bobi Wine ba member banupo bamudduse babula bakazi bwe Bashiri bagenda dda mie sewanya na mie bannange so bintu bingi bannange demonstration byonna egenda maaso ntagenda layira byonna tugenda bibawa mutegeera ani akagambwe bakayita mie ani agenda layira ani atagenda layira tewali gamba waliwo alayira waliwo agenda layira muganda wange bikyali mu lusuubo oluliwa Faruku tutandike nalabe ka video ko omukyalo wetu genda mwogera ko bebe kunu ndabya mugira no mwana bebe kunu ndabe bamwataki ene byonna biri mu bamwatakinga ki omwana wasoma wanti mega mu mutingo oyo manyira ate ali ku national team nedda tujagenda yeyo njagala tutandike wali wakwano gwange bamuyita Moses abera US awo akwagala nnyo Moses anjagala nnyo agambye ajja kulabako Moses tuli mu bya kusumulula birabo ichuli wa birabo era yesho bato tegenze yakubira nagamba ma so ngasigira banaye mutusonyiwe weekend ewedde anti mumanyi company yaffe gye twakola nze nammwe ye company y'abantu comeback mwe mutuwe emirimu ne muga emirimu ejja mmwe gye nnyini Faruku ejaba na Uganda abebweru
baganda bamwe ababasabiriza sente nimbagamba bampereze tukolere wamu ne mubampereze okwagala okusingawo ndi kubwe bazanja wano baganda bange bali US awo omba muita Mido Amada omula bamuta Christopher Mziki Baraka Philemon babira Massachusetts awo nzija bakwagala nnyo Laira bayaye boche mbamanya nzija tujja kuya wali mu Karibu restaurant yaja okitegeera wala ni mkwano gwange era yangambye nkuweeyo ka sente Allahu akbar emitwalo musanvu juulire kola social capital kola sente zitandika okunoonya Christopher Muziki Mukongo na yenga muna Uganda wewe nakubeta yo Mukongo olikonga kati njagala tutandike walo kyali wange bamuyita Roy nabaddekeyo baitayo kazi maniyo wa mukwano gwange mu Germany nensanga bakyali bange ne bangamba mwana tuli tukwagala nnyo jaja ekyuli aliwa abe kazi mbagala nnyo bamuyita Roy mukazi we bamuyita Shina Roy angamba wena video gye wakubanga ya busagwa nnyo nazoka yekweka wiki nga nama Roy tewekweka kyobokola ojje wa consultant kwedi office nonkubira nenkubulya time kyono oyitamu kubanga oyinza ofuna ati ataka kadi arrest kati Roy onkuya nonga nti weekend njagala kuwummula naye mpumudde ntya babeera buzige eyo mbatumiddeko nyaba Roy ne mukyalawo naye mbeerawo ku Impala ondi ambassador wa Impala mbeerayo nga bakola massage njagala tutandike Isima nalabye Lucky akuwabidde ku CID mabade ku CID mabade wa yampabira dda mbuna musaiba bullyinga kuki anti omanyi bawe Kanyomozi abadde atuvuma nnyo wanupu katubadde mu politics naye Kanyomozi naye batankudde ku Twitter bayitirivu kakati mkazi we over-assuming importance kati manyi waliwo slogan gye bakozesa abawala ba media mbu you can attack my husband but you cannot attack me and my children. We are not in politics. Nenga just ako kabayichi the way wabula ye Kanyomozi district attacking abanene bana mawuli natuka n'okugenda below the belt yavuma kasumba nga tamuwadde idea ntoba exchange nzeki wabula nga amuvumye buki buvumi insulting kati nga tumugatta batoni ku batoni nga tumugamba yawe bigambo mnenga wo tumanyi fe tukwata kamula ali ne tugatta muki mu nyama ne tuongeramu obutungulu kati byamugenda wala nengo omanyi dynamics zino tukola ekyo kadagamba nti okyali naawo nga eriga itana ali kulake nenge ekyo kibozi na kyuli kakati ye n'abitwala personal nene mbagamba ebyo bintu biri mu public domain lake yandibadde yalopa dda penge kuba penge kiyamukola mu video ne mubuza n'ekira lake zenkuwaana mmeka oli okondoope ekyokusatu eyo gyondoopa gye nkolera ddala nkutidde yandoopye mu babulaza bange katudde titukube luddo anyway bad advices tebagamba Isma lake mtu wakabikwate nze badde era nga mu followinga ali inspirational fere tumuyinaako buzibu azirake naye bawo waneegatta nnyo mazina g'enkima fe tukuba ne tuseetula kati bagambye Farida harmonizing embeera police nega tuli busy nnyo those things are for you people who are in fame let Farida harmonize anti police yonna emanyi Farida ye Oprah wa wano ye omotola kyekirumira ddala bali bannakatogo. So kati kitegeeza Lucky agambe bawe attacking empola ebintu kubanga eno attacking kubanga namugambye Lucky emboze tezibindinga Museveni yali mu politics tewuli nga bakwata ku Natasha tebakwata ku Muhoozi tebakwata abazzukulu Nsereko tebakwata abaana be ani wano gwe batakuteeko nze nyini siina baana basiba baŋŋamba bagenda kusuwena biki nga taloopanga eyo over-assuming what importance naye ng'olina okujjukira ife tuli mweno gavumenti abagiyisizaamu ate we are investigators and detectives watuloopye waka CID agaya Sima tuli busy counter terrorism intelligence ate kati mulese bino ebyamwe we all love you both call Farida of Masuze Muti, are you the one? Yes.
mitigate these people. Farida yagenda chikola. Kigwe. Lake muwa magezi. Lake njagala mulabula kintu kimu. Nti ebyokuloopa ate ffe tulina bingi. Nyinza okundibwa planning okuloopa kanyomoozi baawo muli tweet zonna kuba nalabye byewaloopa byewaloopye natuseyo nembisoma ate nga nze nsobola oloopa baawo ennyo. Okitegeera naye kyenjagala okugamba kiri bwe kiti tubadde mu politics raising flares nga wozirabye from all what sides. Kati ebya politics byakoze eki byawedde tewali alina buzibu kuki ku munne nze sikuyinaako buzibu ne famire yo. Naye we tuba ate mu mazina g'enkima kiriza gakoone ku mwami oba gamugumya tugambe. Tuyingire mu bizonto nabirabye ebigambo bazonto beeswaziza nabakubye ne mbamenya ate mbawadde omwaka gumu nga bagudde. Muganda wange wasabye bazonto mukole ki muberenga muteekawo bakwatinge verbatim nkumenyere kimu ku kimu. Bagamba nti wesitwa n'ogenda kusimba n'obasaba nti ssebo tusaba otuvumemu ekitegeeza we natuka kusimba bajjo ne bandaba kyekitegeeza thiri obavumemu nabo bakuddize era n'otandika omulimu gwo. Bo ne bagamba nti ffe tetujja kukola ki tetukyali mu kaliyoki. Bw'oli mu kaliyoki oyagala kukola ki naawo katugende step by what step. Isima yazze kusimba otyo awo ngabawo kirakisi mpya mpya bawone engatto zino eziyitamu amazzi ze bambala. Ekyokubiri tuli mu virtual world ya kulikodinga banfunireyo ka footage banfunireyo just ne ku nguudo alongo side simba simanyiyo ne twateka kamera bafuneyo just ka clip nga Isima agenda kuki kusimba. Isima simanyi simba weeri ekyo nakyo ngabawo kirax tomanyiwo simanyiwo simba weeri nze manyi ebifo bya Uganda bantwala butwazi naye ngamba baleeteyo akalala ako kakubiri. Akokusatu bwemba nazze nembayita nga jo nabawaleve basaana nakugamba kalika kejje kalinga kebazalire mu kibira ono kidomole mumbo wabana abalinga kuchwa tebajja mu kamera benyigawo bwenyizi tebaza kwambala ngoezi banyumira ono waluwa wo mutu omunene wake omumpi mumbo wawachwa waliwo ono omuwanva akuba obugomu bakulu basajja bakulu bazze mu kamera bali bamanyira bera mu radio. Kati tyamale n'abajjayo n'abaleta mu public consumption. Anyway njagala obategeeza Isima wa camera action light eyo lifestyle mwembera temulina kye muyinza mu kusobola kuteeka ku Isima wanu kambabuulire. Bwemba nazze ne mbasaba nti banvume mbu wabasabye bo ne bagaana. Uliriza bulungi wano nabasabye ne bagaana ate ekiro n'obalaba ku sipaaka nga kye nabasabye ne bakigaana ate kye bakola. Ani musiru kubanga wagambye nagenze kusimba mbasabe bakole ki banvume mbere ng'erinnya lyange balyogerako kati ate awo kiki kye babadde babuliye eggwanga ekyo nno kitegeeza waliwo ennaku bye tebayinza kuddawo nkugambye bagenda kugwamba wadde omwaka ogwo wakubye ekyawo nakunnyonnyodde kalikali bakazalireyo mu bitooke kyekava kakona g'olaba ennumba olowooza teri olw'obutono kakulu Simon kano bakapangisiza tino katabukire bujingo bujingo ndikule ebyamabe waliwo bapasita babawadde sente bava mu comedy bali mu ntalo za politics. Yes bagudde tebannaba bagenda kugwa nze nkubudde balina content muyitirivu muganda tewali bibiina byali biyimiridde let me tell you gwe kankubulire ebibiina ebibaddewo simanyi back to life Blue 3 back to life ojijukira obsession simanyi H2O rere eyagezaako good life era yali egenda okumenya record oli okitegeera genda abroad boys to men simanyi back street boys simanyi bagwa anti omwajja lwala ogundi tetanus tubayine engateze ebituli agende mulaga emyezi egi bakyasesa abasatu jukira mulina kukola nga kwaya oyina osabe nnyo omu n'atakola ki. This is why bakamiliyoni weebali after 20 years kubanga abuildinga sowa ruutu
walwala abalwadde bakitega ninga ye waali bebe waali ekiwulira bangoni baliwa walaba ku bangoni walaba ku General Megadi ngoni bali ababiri abaso waluba ngoni simanyi digi baliwa ne Moshi yabegatta jango biti ya Moshi eliwa group zigwa cause you outgrow each other you outgrow each other bizibu bikyuka babitu sito balaba bayimba buki bulungi ebizibu bigenda kyuka omwaka olw'omuwala olubuto omulala mama walwale nga ali ku oxygen kyekisumba aba voltage music bayimba naye omujja kuba oli mu vibe ya studio ng'omu alina date y'omuwala kati ye lutalo waali igozi weeri ba kutaka naye individual artist weebali kusaasira waali mayinja ki misaki bonna bayimba naye yo igo yakola ki mpulirayo gurupu endala Afrigo nga weeri Afrigo weeri ebigibezezaawo nawo obiraba bakula wala tewakyalinawo opunti owatumenye rekodi ki webali naye bakola byabo babayita mu lwalumu nga kitiibwa naye tewakyali nti Moses Matova alina rekodi gyayagala omenye rekodi ki talina kati eyo twagiwaayo nti buli kyekintu ekine nkuwadde gurupu ezisinga ekitusi simanyi obsession simanyi bitu gundi ekitusi simanyi Dream Girls simanyi ojja kwegata back to the roots zonna ba why ebigendo kati babizonto bagenda gwa omwaka ogwo amoti bamulekewo yes kasabe yingiza muki mu bantu amalula teyagwa ba simanyi nnyo amalula simanyi olodi amalula simanyi New Testament ngo mutandike ebyo okiwulira naye nga individualistic oli this is why obato ina waka group olugwango gokola ki ng'ogwa sekamatte kasa igozi yagwa nalana kangende nvuge uba kubanga yali azanyirawo okubanga olina nnyo group ng'oli w'amaanyi nnyo nga gwo wandiika kyogamba Lydia Jasmine talaba nti twegatte ne Spice tugatte amaanyi naye tasobola ayagala buildinge kowa let me tell you golowooza abasambi b'omupiira n'abazanyi ba tenisi n'omuzanyi wa ragibe n'omuddusi w'emisinde ani asinga osasulwa omuzanyi w'omupiira bali 10 muri 25 babagabanya 10 kati abaana abavudde ku mupiira bafunye 10 ezezi senga yabadde nakaya adduse golod ate bazimo bagatte ezo zonna emirundi ena ne bamuwa so individual merit gikole ki giveeko abazonto ebya group okugwa kuli international tekuli kwanza nti gwadde mwaka bajja babagwa Uganda baagala testing ebintu bipya all the time that's why babira ne ichuli we brand kati laba bwe tufaanana tuzzeyo obute emyaka 2 so sinnabayigendako kusimba ayidi bank sinnagendako kusimba kubalumba sibalabangako face to face kubanza abantu batu bayinza okunzitira mood ne losing appetite okitega I need to look at nice looking people ba Farouk bamzee nayo jenge nyinde ekulinga lumondo omulinyire mu mulyango ojje ku kano ka cute jajja nja kuba scared mubereyo mbigoye bya mmwe bye mwalonde ebyago omusajja owakalevu omukadde emyaka egyo gyaliko najja n'abagamba simanyi kuzoganya simanyi ebigambo byogera bya anti mbidi bankinze nkugambe balina engatto ziyitamu amazzi nina cracks mpya peya nya mbawaddeko payers bwe bandaga akantu konna nti nabaddeko kusimba ate tu nenkugamba kyebagambye abantu mbu kye nabasabye ne bakigaana kyebabaddeko ekiro ku spark which means they contradicting obuzibu bone bazonto sina buzibu n'abazonto nze kugamba bavaawo okubalumba because kirabika gwe yasooka okubalumba yes nabalimba streamline nga lujuzi lwabakutte ng'obagamba nti kyetaagisa badde ku comedy bava ku mulamwa bagoba Dr. Tiamalet tebali mbyabuki mu byabufuzi but when you look at their videos of recent zonna ziri political attacking people befudde ba blogger kakati nembagamba mudde ku mulamwa we munadde eno mu politics mbawadde omwaka
Badamanyi comedy go bakola abantu bano content yo abantu go baagala because content wa bali funny yes nange yali ansesa newe bankomerera ali very okay newe bankomerera I like era manyi no be pushing ne bikola ki because they have a coordination ngeje bakola ebintu bagezi bali creative naye bave mu bintu ate bino fe eno waliyo bantu baamira buchupa mu politics tojjayo nga atowamira bugundi oyagala bakole comedy kikachi njagala bakole comedy ngono gwe batukola isima yavebweru ne nusu bitano omusajja ono obitegedde babuulirire naye okuyingira bintu bye batategeera tinera balwana entalo kati bava juzi babakutte bintu bilala kubuuka beiro okiwulira olwatuuka weti pastor Bujingo Bujingo te Bujingo yabagira bukakafu buli why was with Bujingo obuuse beiro jumping beiro tokimanyi mbubakateganga kakodi abasecurity kati byebyo public byebyo betukugamba ati nogenda kugwa ayo security officer bukakafu kiboga anti security yabi settings mbuye yaba setting no muntu yabatasa mu manyi naga mubate okitage yes so kati kiboga nti bali mu ntalo ndala balwana endala balu mu politics ba inciting violence okay yes ate bino byembagamba sinza abagamba as a person nze njogera n'abantu abatu abagamba isima bano begendereze bano tubalaba kubaga bakula abantu inciting violence newe mudda kubiri be mwali mukola sibalina ko buzibu munse sekisoka muri fans I've never seen funny kulukedi looking people nga boogera okay so bizonto ndoza mujire mukwanagana ne ate isima tali kombuno ndi kuba zonto nze ndi ku nsonga zeggwanga setaga kula batwana bali kulidia Jasmine nali sagamba nti ndali simulaba Jasmine wamugamba direct iti yali kupata yani amamba demu manyi nina mulaba kwolo inze ndiwo ku directing a society because this is my country most of your agents in the Uganda okay yes kati who are you not to let me talk in Uganda okay Lydia Jasmine kutumiddeko nnyo kafuna bodyguard nalabyo omwana wa Bebe Cool bamitani Alpha Sali bamulumba abaana era naffe twakitegere twamututte ku visibility ki study buli team ne Maradona yagenda ku 86 mu World Cup mu 78 Maradona yagenda ne batamuwa omupiira era erenga buli World Cup bakyusa nga kivubuka ekite kijja ne kikuba emipiira emirundi w'abantu bamulabira Ronaldo senior bonensi zonna kyezikola bw'obeera Faruko oli 15 ng'oli good bakutwala ku team for visibility study ofune confidence kati Alpha yafunye yategedde kyekitegeezo bakuki ku pitch okitegeera lwaki bana Uganda tebamwadde kagundi ka credit ka big up awo anti of course kati abana Uganda bamanyira olwokuba omwana wa Bebe Cool balowooza Bebe Cool will use his influence omuteka ku team which is not the case omwana wa Bebe Cool abadde trainingira ku media ebintu by'omupiira abikolera ku ki waba asambirira ku media kyenkugaye ku bazonto there is vivid example nti omwana akuba omupiira bwe babagamba abulamu there is vivid example nti abulamu kuba naffe twamututte teyasambye naye yabaddebo ku team squad but Thierry bonna batwala ku World Cup before bakulaba coach nze mbadde musambi wa mpira eyo ona y'amaanyi okuteeka ku 25 so kyandikoleddwa kubanga bwe balumba Alpha batwaliramu ne family batwaliramu Zuwena batwaliramu ebyo anga kati laka wayino tunula nti nga Zuwena tannaloopa yes bw'obeera mu public kuboli wa public consumption waliwo ebintu byeweewala Museveni nga taloopa obwo bufuuka mu mayina kati lake wendi gradinga okay era senga nabadde ku kibuli neŋŋamba abantu nti ndi wano lake yandoopye wandiwulidde ebyo ebivumo nga bazzemu ne babimuvuma okay enga giant zali bambi atwagala nnyo zali kuva naffe tukyagala ani atayagala zali omukazi alumizza bantu inspirinze bonna badayana nabatanzi obalaba bafiirawo kufaanana zali bonna bazaala toto buli muwala wane Uganda gundi we modo zali
yavuka role model inguga ina Africa oyo muwala ine ngeri jaine ekisima simu yimbi takola inguga yo oba mu center okaddiwa kitotulaba katirinda ngende mu makage twekubye ebifaananyi abantu mutye mama Tifa tosuka wiki 2 okay zali chakabinyo wala mukwano gwange bamutazuli zali Zuwena Nadia n'omulala bamuyita Fatma waliwo gwe nalabye bali New York kati New York bagenda Canada bali n'omukole Canada basala bava New York sasa bali New York nzije ebintu saagala binsobe zuli simanyi mimi ebyana bya America kati mbamanyi muli awo mwenna mukubye zikinchira munyo oluunya abana ba Europe bawunya bulungi kati ekiri awo chaka ibangande kutumireko tugenda Canada tulinayo mukolo ne bagamba kiriya banayi mutuke bulungi Canada nenjagala okutumirako ku chali wangawo bana ba mukwano gwangawo ku Equatorio jenna je Clarks Emily UK linya lya sister wange oyo linvudde mutwe awaliwo omukyala gwe nasanze yatunda abo abantu mwenna waliwo omukwano gwa mimi omuwala gwe nasanze mimi muganda wa Zuwena waliwo omukwano gwali ku Equatorio Mall mimi mwali yakomyewo mwali kati no omukwano gwoyo muganda wa mimi nkutumiddeko nnyo nekyali wange Collins wano mu town nkwagala nnyo kwagala ddala mama Zu keke yo twagifuna mugambe tata Tieri nti tulina 10 tugende ku gundi ku Nabira Nabira mwali muleso omubbi Nabira nalabye bamufulumya mu nyumba muganda wa ebya Nabira byonna nabikozeeko research kambi kubulire mbabulye gwe mwali mulesi kanesimula kituse kuba nupu tolimbiramu kubanze njogera ne gundi zonna professor njogera naye kakubulye bade bagala kubba bali omuleba batya bali omuleba mugagga yaleta IT makerere oyino mutegeero omukigo oyo kati Nabira nga bakoze obukodyo ne Sempala bawe kuvadda bazenga bali omuleba abawola kale Faruku Equity Bank nga January 19 2011 jujukira eyo Equity Bank ojimanyi nga 19 January 2011 bali omuleba yawa Nabira ne bawe milioni 2.65 5 mzijukira ezo tebasasulanga tebakola ki tebasasula DFC yunewereza Nabira notice nge manya Sempala nge mugamba Nabira akkiriza oku mortgage wa property ne assets tubitwale ebiri ku facility B 273 plot number 5 katuuso obuziga byonna ebyomunju Nabira yakkiriza babikole ki babitwale tebakomye naawo Nabira gwe mwali mutuletedde ku bwa meya yali ayagala kuyitamu kati akwate sente za State Council azitwale ne Sempala family eyo falukuwulira Nabira nasinga emmotoka ye Randy Cruiser jujukira number plate UAH 063S milioni 2 mwezi mutano oyo gwe mwali mulese yajiguza gonza gamatovu era wonna nga waliwo okukaya okusingagana plate y'ennyumba kwe bali gye bawa bali omuleba abawe sente erikata abaloni aba nga kuliko ne muganda wa abamuyita mulamu ntege oyo ntege kati ntege Faruku ku poloti ya Nabira Sempala ne bawe kuliko ate aina koloni ku ttaka kyokka ate ennyumba yemu ne bagiwa bali omuleba bannanga abaana abo eviction letter yamuweebwa agaba ndi muhayira advocates ngakiriza ennyumba eri Canada bali omuleba yabawa sente si byakatika tubataddewo balimba okuba biri ebisanja nga ajayitamu kwewola bali omuleba mpulira mbu basisinkana wa bidandisali 2010 Nabira omanyi mu convince nga era yagala kubbakanya ihamba nkutidde ng'akalulu kajja Nabira yali amaze besigye gagamba ki ajja n'akutegeeza ebisitole gayi kati amakage baliko bali omuleba gage officially okiwulira naye ate poloti eyo yennyini eriko looni bantu aba looni nga kuliko n'omuganda w'omwami Canada mu Bank of Canada Royal Bank of Canada bali omuleba yabaweerezaamu sente ne bagula ennyumba Canada ya Albert Edmond eyo watali bantu
wabeerayo Fadi Nsubuga ne Ajati Mariam Begani inkubuulira kakati akatukaze babadde babaze dayo ku kyameeya otyo balisikinze mulaba bantu kujja musimanyi mugagga nabiri mugagga ki omukiga bali omuleba namusitamamu bali omuleba nga mukiga ali ku kimu netagese bunabira ono bali omuleba ayagala nabira amaze emyaka 10 nga mkola ki nga ali ku muyembe Sempala ebyo byonna omnabira ine emyaka aga ulira nabira ine emyaka aga atano yes tulaba mbugubugu nze mukadde nze kata idezo okanyanya naye ayise aga kati Sempala amaze naye emyaka aga asatu yamumala mudde ebinyusi ne wamuwayiriza nti ayagala bali omuleba kali kyabwe kya bayitawo buyisi ne bali omuleba omukiga nabira yamugezaako bino bye batule by'omukyachi wayawuza amusabaloni wayawuza omukiga bali omuleba ali ku kimu nende sente okakumpa sente ya bali anayogeddeko ne bali professor nangamba bino nimbye ebyo bituufu ate nkyayina nsikujjiddeyo nno birala n'ebyo mu nnyumba nabira yagamba babitwale yakkiriza nga tamanyi aleme kusigaza TV ova ku muntu agala ne gundi gitwale Benika okimanyi nti mukwewola ne marriage certificate bagisinga kati abutiru desidwasa apati bawole on risk eyo ba Sempala family nagamba olwegenda Sempala family ye yabasebagala bebo muganda wa sebagala eweddewo olwo sebagala kutaka ono omulala Latifu Segirinya yamu banamuswaza na oyina n'essomero ddamba ne bakuba olumtwalo mukaaga okyayogera ki oyo naye banatera omuleeta n'amabanja gaga Alexis nkutidde kuba kati bali angambye ti abantu abo bandiŋŋambye nti ebbanja likyagaanyi tusabayo obudde naye gwe toyinza gamba nti ogenze mu media onjabye nange kankole babadde bamanyi bali omuleba tajja kujja amanyi abaganda twangwirwa tuyina emboozi omuganda akulyetinga emboozi twalaba omuwala yayogera ku Zebulanga afudde muto naye ng'okulimba kwamuva mu busomyo nabadde awo Zebula ne bakonkona najja oyazeno mukasonda ne bamukonkona nadda mukeeno nabuuka omusajja namugamba sumama oyamugambye sumama awo namukuba essasi fe ba investigator ntuganga awo nno oli awo olaba kati oyo okulimba kumuli mu busomyo so bano babadde bamanyi bali omuleba tumusooke mu media tufune public kati bali omuleba bakiga ajje mu public ayogera arrogant ngaho balaba ayogera kaba I want to be president this time I want to be president I thought I can stand na ibira kataina bantu o arrogance agirete public etaninga against ti bali omuleba mulimba tugenda imirya ne bali omuleba cho olinga ngamba nti Sempala kuba ye Sempala agamba yadduse Canada Sempala agamba nti bali omuleba akona ivinze ne Nabira atwale assets ze atenga batia bali omuleba yakuleetedde empapulo okuva mu banka eviction letter tayina kyatakuleetedde oyo ng'omugamba nti nakubbidde omukazi bali omulaba era ne waba amubbye omukazi yasinga marriage certificate oba okyamuyinako kontrolo we baba tutta amakago nga wagawa wali omuleba awo atwala Nabira abakuyambye kuba ne Canada ennyumba bali omuleba naye ajagala azitwala zombi nkutidde olaba basement family egenda olwo Samson Kiseka bali family y'amaanyi Abukacha mama yanja yali y'amaanyi bakakoma bali b'amaanyi olweyo family egenze era woba oyagalayo omuwala mukyawe mubase baggala omulembe gwabwe waliwo time nga tulina meya Sebagala deputy meya Sebagala Ekawempa ali ku gundi ye Sebagala gundi Sebagala ndisanizi olaba n'amataala twagavaako ge baali batunda oyo w'amatala omanyi ng'egi yakyankalanya Sudiru nkugambye yamalawo ebbanga nga talinaawo kintu n'eki abo abaana baveeko nga byonna bya Sudiru
nenga akyage sebagala lisanje yamwegayirira titozigirako erinnya nga kwabbira kuba n'entege Faruku akalulu era yakaluuza nkugayira kati ntege tebaswala agenda gaba bannenze mu mpeeko ekitundu kya poloti kyemmanja aye oli abeera mugundi we mukowe oli abeera muganda ntege muganda wa lwaki mu buwandiike waliwo nti looni ya ntege tewaliwo nti muganda we yamuwa gwe ozanya n'ensi agenda kuddala agayinze muntemereko poloti bankubye akalulu kyekirina okukolebwa mu mbeera eno mu mbeera abantu bategeere nti nabayigiriza akatabo ka misi kagamba ebintu ebisinga bebesinga ku reality reason and what reality nti omuntu abeera nga mugagga omuntu nga yawunga okugagga walamu oloki means era kisuula abagagga gyebyo abanelooni mu banka nalaba awalala kuba alina access yeewola naddamu neyeekola ki naddamu neyeewola kati assets nezikola ki nezirinnya ng'ekifo ky'okwejjako ezimu osigazeeko ki okiryalinga looni osigazeeko ki ezimu yeeyongeyo kati bannabira beebo temunnabimalayo nemwongerayo ate temunnabimalayo nti ate ndeesera ndikuluza nabira naatera oleeta entamu n'emirawo tulabye ffe era olaba nabira adduka okitegeera agenda leeta omulawo Professor sente zimanyikiddwako nga temuli magoba ziri miliyoni 8 mwago mwatana ate tayagala bongeza namunga ekyo kibayita nti bali omuleba afumintiriza ng'omuntu nga Faruku omuntu wanakuula emitwalo 10 n'ogizza afuta wanuya nagamba nziriza 10 gyokka interest maker tayagala beewe butwa kuba kati nabira anytime osobola owulira nti manya Sempala nabira akyali muto Sempala ye mukulu alimu ebirwadde oyinza owulira nti hati ataaka ani beneficiary bali agamba mbune kugundi looni yamulemererako nadduka nafuluma eggwanga bwe bakola bali anakiriyalinga yes bwe bakola kati bakola double citizenship balinayo Canada bw'alaba bimuli bubi nga ng'ayitamu nga gw'olukutuulamu toweeyimirira toteekanga omukono ku kintu kyo nga nabira yagenda ofunamu nabira ne nammere omanya bakusibye tugenda noonya Balya Muleba ate omukiga talimba agenda kujaga agenda babbi ngenda munoonya akuyanga yabadde afulumye Professor Balya Muleba tunoonyeeko omukiga akunoonya nakukwata mu ngalo thank you my brother thank you tugende bamemba ba nupu nalabye nti tebakyalipotinga ku kitebe mbibamo omusajja bamuliddemu olukwe badduse ata China kyabagamba ate abagamba ki ndiyo naleba ate ng'oŋŋamba kuŋŋaana simanyi buli ssaawa mpita mu makwago nedda obuntu isi omusajja aba yakubira akajji n'oyitawo lwaki todda ku kitebe lipootinga owaaye Faruku buli afiirwa asula ku malaalo simpisa zaffe anti Bobi Wine yagenda okwesuula patete meeting mu maka ga muntu wabasuubiza nti babikwasizza obibaddiza ate nga neyali abizzaayo yafa kati obalekedde ki bali ku luddo ntindo simanyi kooti y'abantu ogimanya abantu bayinza okutandika okukola abantu bayinza okukola mob justice government nekwata gwe yakyanawunsinga yes do you know the impact of kooti y'abantu omusajja ajjanyo omwe ngayombe ne munaga Bobi yagamba eno ye kooti kyupa ku mutwe mob justice anti government ekwatire mu kateeka ogende mwina okwegendereza ebintu ebimu talina kyakyabagamba mu campaign bakazi we Bashir yabayisaamu Segirinya yeka ya report Segirinya kubanga alina future plan bali bajja n'agenda era yabadde ku barometer n'agamba ng'ayogera ku DP nti ewaffe ne bamugamba ate DP wammwe watya n'agamba nti ndi mwana muwala w'enfumbirwa mba siina waffe oyo wammwe bali mu campaign za speakership zirimu $1,000,000 mu parliament ng'obayita ku nuupu tewalina mazzi toyiziwunya ziringa kyavubuka buli saa bakyuluusa ku bisenge okitegeera ng'ani gw'oyita eyo nkubuulidde wagenzeyo emmanju eri ku Kyaddondo nkugaye nazo zikyuma lwakuba ene pulesi ekuŋŋaaniramu abantu nagenda nazo zikyuma kati ate olaba ku Kyaddondo awaliko organized ate ene emmanju
ewali ebigala gimufuka we musanze naye nga bandiyisiza we batya abamemba ba Nopo anti kati agenda yeeyo beeyise batya abagamba ki abazambya motoka simanyi tugenda mu kwekalakaasa kutya gwe ku peegi z'abamemba ba Nuupu bonna abayitamu kebeera ku emu oba kuliko agamba ku byokwekalakaasa oli yasigala dda mu kantu ke bamukozesa ng'olutindo ne bamulinnyirako yalo. Politics is get used or get use somebody. Use or get used. Yes. Kakati goyinza olowooza omuntu omuyuzinga kumbe ye yakola ki? Yakuyuzinga. Toba ya posting anti oba tugende president yagambye bwati. Bali kwa agenda balinze milioni 5 baagala obosa ayisewe emyaka 7 kitandikire ku bonga go banyumize ebyo waliwo akalulu ka deputy ka speaker ng'onyumya Mbozi gwe oli yasigala mu filimu simanya zenesikaleedi atandise okukuba jjamba n'atera okwerayiza nze nkubuulidde era nawulidde okulayira kwammwe kuli mu lusuubo okutya emmwe wano mbute mujja layira wano omanya abantu yonna mubisuubiza eggulo bagambye Kakensa ya postinze video nti temugula amaduuka temugenda okukola country wide demonstration let me tell you abawagizi ba Bobi Wine mu Kampala baki bavuzi ba boda tebaliko kakati abalina sente baki according kumwe aba opposition ti abe nali mwe balina ki balina sente abatalina sente be baki kakati omuvuzi wa boda tatwala wa NRM eyavudde ko vuga boda amutwala tatwala sente atwala kati titemugula amaduuka temugenda okukola simanyi tebagenze Faruku the moment you tell people Besigye Mugisha muntu akogera nete tukafaako never promise what you can't give bivire koda te muntu kyamwawula ne Besigye simanyi tukuba obusepiki tubalemese tubakutuge simanyi byonna tebijja mpuuga okay ye Mugisha muntu omulaba bannayuganda tetumanyi kutegeera nti Mugisha muntu gwe tusembayo okulonda nenga amazima Mugisha muntu byatugamba bye bituufu kuba bize bibaawo nenga tetukkiriza yabigamba Besigye Mugisha muntu si wakucamuka yategeera ebyokucamula tebikola Museveni abitegeera nnyo kati yasirise golooza asirise ne yamanyi kyakola ki kyaliko teyayisaamu muntu era nakyo yakitegeera era ojja kulaba mu maaso muntu ajja fuukako nga muntu w'amaanyi nnyo mu patera weerikula muno tunula abantu balina they are all strategic si muntu agenda oluzinga akalulu enviri zimukuunyuuke Winnie-Kiza sibye baliko baba ne mu parliament bateesimba balina strategy kakati goje ne sirioganiyalingi binkwase ne babikwasa funa ndaga muntu ne bagifuna Uganda empya ne bajja simanyi tweberere simanyi tubale ebyo byonna bizze bikola ki bibaawo kati oleseeyo ebipya simanyi motoka simanyi ebuuka bisanze ba honorable bawe basegirinya simanyi eva mu bbanga nerabo wa NRM kati ebyo byonna ebintu bifuuse sensational okay era n'entambula ye Bobi Wine ng'agenda ku parliament joking ng'omuntu eyamala omulimu ne bamusasula atwa agenderera ne mu parliament yazza akola ki eyensi teri bleeding naye nga munalayira nkutidde munalayira tugenda layira omusana guveeno gudde eno obudde bukye tukole pate tusale keke Museveni ate we tumala okulayira Museveni n'agamba habulwa will protect defend Ugandans and their property borders and beyond enkera tokole ensobi kubanga atawo tuba gavumenti otajiju wewe otegede kati byonna bye mukola mu bikole before May 2 okakasa yes kati gwe tomanyi bya bufuzi mujja lowooza nga Museveni alayidde nti ate nkyatu ekalakasa eba new government n'abazungu bajuuliraga abali bano baagala tawanya government empya ya Museveni ng'asirise ate omuntu eyawangula akoleki ali mu dduyiro
ali mu dduyiro yetegeka ngeri gyagenda olwaninga gavumenti empya. Anagiraninga. Yes. Twali tugenda bamukotiro yaffe yatugambye nti kye twasuubiddwa ffe ng'abeenaale kwe kulaba obunafu obwali mu musango gwammwe. Mwaleese ebipapulapapula nti muleese obujulizi. Temumanyi byabufuzi. Electoral Commission Budeja kye yagambye. Electoral Commission yagambye tetudda mu byaggwa. Omusango gwaggwa gwakola. Tumalirize nganda ndabye esimbyo ko bwa speaker. Tayina kyayagala. Bwa speaker. Ng'abujjawa. Obwa speaker babufuna batyo. Pate esinga ba member mu parliament yereeta ki? Speaker. Semujungando okujja nga atugamba akutte bululu bwa Kadaaga. Ntekambu kunganye kuba bamwesiga. Mbuku delivery kwa Kadaaga nenankabirwa wazeewe ki embiranye embi nankabirwa akakasa agamba seeke waliyo okuteesa mu kalulu akaggwa nti olanyalekere Kadaaga ekisanja kino kiri ekyatalidda. Nendoza bonna boogeranga mukama waabwe bakuwa kyoyagala essaawa eyo ne Museveni yagala talidda. Kati Kadaaga yagala nankabirwa muli agenda mwabya naga wacha kati kumbe timu Kadaaga yabadde inoswaliza wali nankabirwa era yamuswaliza wali nankabirwa kwali ku timu ki olanya. Naye nga nange mbagamba wadde Kadaaga alina ssente. Owagerani. Ati wulira nze ndi analyst. Kadaaga wadde alina ssente. We babanga district ya Uganga Kamuli president ku district 10 Eastern Region. Yawangula case 3. Bobi Wine nawangula esigadde tenga kyalabikako nga Bobi Wine akampainingira Kadaaga. Nze sewunya ng'olanya akulidde. Kubanga politics is who gives what, where and when. Who gets where. Anti Kadaaga yakolagana amanye inaali mwabamulwanyisa mwebali bannankabirwa. Kati okuwangula yawamba n'aba opposition wadde weenaale nti ali micho. Tweyanza nnyo tweyanzege. Waliwo muganda wange bamuyita Sunday Grace abeera Katakwiyawo. Tulaba nnyo. We Katakwi omanyiyo. Katakwi manyiyo. Ne muganda wange Faiza ali awo batunda computer Kampala Road anga ku Fedodido. Nga mzee Ichuli agamba ki? Mama Zalina. Mama buno bwana obulungi mpita mbereko n'abaana abalungi Zali nkwegayiride. Wakabinyo Zali ne Zuwena. Zali ne Zuwena ne Zuli. Ffe tuli kubawala be. Zali Zuwena Nadia. Totekamu n'abatanzi. Totekamu agende lwasa amwasa amayinja. Tweyanza nnyo tweyanze ko tubadde. Nenga Zali agambye tugende South Africa. Tugende Sudi. Kale nzaani Zali gwayita. Okomenti nze ku page y'emyaka ena takuddamu. Ffe tuli waggulu. Simanyi ekyanjula kentebe. Naweta naserera. Nagwa ebyo sibe tulimu. Tuli kufa bagenda kufa. Byebyo akabaka mulwadde tawadde interview fashion and style jaja Ichuli. Twawomi mugezeeko ba bloga bamwe balabike we bati bewumula abalala boogera bakola bati emikono Bukabaka ali bubye bya bati ffe tumanye ebyakabaka era waba bubinze manja kubulya ngali bubye ati nze ne kabaka tugenda mu Maluta kulaba Formula 1 ngali bubye ati tweyanza nnyo tweyanzege Chama Kotwa Chakabinyo tubadde Chama Kotwa tuli fashioned by Chama Kotwa waluko onyiridde genda kao ku sirito wa tewabanga omuntu akujja ku bloga isima bali okola video nyingi ne bakaisa yakwayo bintu naira bibirabo isima sangala ompeteremu sagala ompeteremu ku end nti DJ Maika yes general so wali ebyawake bya restaurant mbadde mwana nga nakasaidi kakande